yabukereza Nkokolo okuva e Nabbingo gy'abeera agende mu ddwaliro e Kiruddu wabula kyasanze mu ddwaliro e Kiruddu kyennyamiza. Lukale na muno mu bulago nyinamu obuzibu kati nga Saturday nasula bubi omutwe nga gunnuma ningamba kati kankeere ngende mu ddwaliro naye sifunye buyambi. Bangambye nti balina strike oba kwediima tebakoze. Kakati transport wange afudde ki. Sikyali Kunda yekka, embeera ku mulyango oguyingira eddwaliro ly'e Kiruddu ebadde yoleka lwatu nti waliwo ekitali kya bulijjo olw'abantu abadde bakwatiridde ku mulyango oguyingira n'abalala nga bavaayo wamu n'abawummulirako awo nga basobeddwa ekiddako. Misa Kibweyola ye yavudde Kiruhura ng'ateekeddwa okulongoosebwa akawago naye tumusanze asimba kago mpolampola n'obulumi bwe addeyo gye yavudde. Basawo tubaliyo bali mu kwekalakaasa hati ndyaho ninshasha oruhago naburo wanshemeza ndyaho ninshasha ndikubi oruhago rizimbire nakyo kwezaha ntakureba mushaho hati ndyaha nimbonabona mbishatu obukeza kugira akedimo k'abasawo ba dokita katambulidde ku kubanja gavumenti eteeka ebikozesebwa mu malwaliro gaayo okukendeeza ku mirimu gy'abasawo abakola ng'eyongeza ku bungi bwabwe mu malwaliro saako okubanja minisitule y'ebyobulamu eteeka ekiragiro kya Pulezidenti Museveni mu nkola eky'okubongeza ensako yaabwe. Akedimo kano olwaleero kakutte olunaku olwokubiri era abalwadde mu malwaliro bangi balozezza ku mbeera enzibu. Buli gw'osanga akuyita n'akugamba simanyi genda ku emergency otuukayo tewali kibakukolako. Abantu badde n'ekisa mwantu tukwatiddwa ekisa kuba kakati fanga abamu twabadde tetukimanyi naye ng'obulumi okiraba n'okeera ogende mu ddwaliro ate nze neewuunya kuba kakati balinga abakukuta balina be bajjako sente nibabajjanjaba mu nkukutu ate kakati era nibaddamu nibastrikinga nti baagala gavumenti ebasasule kakati byonna ebyo ate ne gavumenti kati naye erina okufaayo ebawe musaala gwe baagala bakole ku bantu kati fena kituzingiddemu ati kuba bekalakaasa zaabwe sente za ab'omusaala yaabo babongere omusaala bije bakoraho abarwaire kandi mbwenu hati abarwaire baijiriirwa boona bataha bafulumye boona bagenzi. Minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija abasawo abawadde gaabuwa badde ku mirimu bakole kubanga eggwanika temuli nsimbi kale ne bwe banaabanja ez'okubawa teziriiwo. Ensonga yammwe tugimanyi bulungi nnyo mwagala tubongere emisaala naye tetusobola kikola kyonna olunaku lumu. Mbasaba mutugumiikirize tujja kukola kyonna kye tusobola mu kusinziira amaanyi g'essente ze tulina namwe mubeere bulungi tumanyi mukola omulimu mulungi. Gavumenti bw'esalawo ekintu nti esazeewo nti egenda kitwala nga priority ekitwala nga priority era n'ekikolako bintu bingi nnyo ebyokulabirako. Gavumenti bwe yasalawo nti kamera tuziteeke ku nguudo nabadde kabaale kamera gye zirine mu byalo. Bwe yasalawo nti enguudo tuzikole bazikoze buli wamu. Bwe yasalawo nti amasannyalaze gafuuse ekizibu ddaamu zonna baziggulawo. Bwe neesalawo nti abasawo tubawe emisaala n'ebye bakozesa bye baagala ekizibu kino tujja kivaako. Moses Mulumba ssenkulu w'ekitongole ekirwanira ebyobulamu ebirungi ekya SEHAD agambye nti gavumenti ekoma okubalaatira mu bulamu bw'abantu ebyobulamu biteekebweko omulako ogwetaagisa. Twogera ku malwaliro aga gavumenti tetwogera ku malwaliro ga bwannannyini. Ebintu bino mu malwaliro g'obwannannyini tebiriiyo. Tetulina kwekalakasa kw'abasawo mu malwaliro ga bwannannyini. Ekyo kikulage nti gavumenti nga akulembera abasawo bano era omukozesa waabwe alina by'alina okukola by'atannabakola. Mulumba awadde abalwadde amagezi obuteetuulako basitule amaloboozi gaabwe kubanga bo be bagenda okusinga okukosebwa olw'akedimo k'abasawo akaliwo. Naye n'abantu basituke boogere n'abakulembeze baabwe balage obukosebwa obubeerawo ng'abadokita bano beekalakaasizza. Ensonda ezeesigika zitubiddeko nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni akawungezi kaleero agenda kusinkana abakulembeze b'ekibiina ekitaba abasawo ekya Uganda Medical Association ekirindiriddwa bye biki ebinaava mu nsinkano eno. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Nsengwa za byabulamu